Leero tubeera mu kibuga ky'e Mukono nga tuli mu lukiiko lw'abavuzi ba boda mu kibuga kino nga wabaddewo obumenyi bw'amateeka obadde bugenda mu maaso mu kibuga kino nga bazze balumba ebifo eby'enjawulo nga babba abantu nga waliwo balumba supermarket akatambi ako kaali katambula nnyo ku mikutu egy'enjawulo waliwo balumba essomero erimu ne batta asikaali ne balumba petrol station endala nawo ne battawo asikaali ne balumba ekyalo ekirala nawo nga bagenda batumbula abantu n'okubanyaga kali mu kaseera kali okuvannyuma wiiki nga 2-3 ebitongole by'okwerinda bibadde biri mu kibuga ky'e Mukono kino basika ne batuula ne bassentebe b'ebyalo olukiiko ne baddamu olulala ne batuula n'abakulembeze abalala okulaba nga bagonjola ebizibu okulaba nga obumenyi bw'amateeka buggwa mu kibuga ky'e Mukono. Leero basiikanye ababooda bonna bavugira mu kibuga ky'e Mukono nga balina ebiragiro bye bagenda okuyisa nga mulimu okwewandiisa bavuga ekiro nga mulimu ebiragiro bingi nnyo bye bagenda okukola. Ndi ne ssentebe w'abavuzi ba booda ne RDC w'e Mukono nga bagenda tubuulira nga tunasooka ne ssentebe w'abavuzi ba booda atubuulire mu lukiiko luno biki bibasazeewo biki bagenda okugoberera okuba nga bamalawo obumenyi bw'amateeka. Sebo tukwanyiza ku BBS. Sebo neyanzeege amanya ganze Shwaka Sulaiman ssentebe w'ababooda mu kibuga Mukono. Olwaleero tuvadde ne security meeting nga twagala okwongera okuyigiriza bannaffe butya bwe bateeka okwekuuma bo bennyini n'okutunuulira omuntu akulinaanye okumwetegereza ennyo kubanga abantu bangi bajja ne bayingira mu mulimu guno nga ye ekigendwa kye si kuvuga booda naye ng'alaga nti obudde obumu alina byayisa ebirala eby'enjawulo. So kati twagadde okukulira era ababooda tubayigiriza nti oba oli ku stage tunuulira nnyo omuntu gw'owangala naye ku stage eyo. Mulimu abantu nga bo bakola misana bakola kiro. So tugezezaako okubagamba mutuulire abantu abo lwaki takola misana ng'ayagala kukola kiro era ekiro avuga baki okufuna ssente zisobola okumumala. So twongera okuketegereza era tutaddewo embeera n'ebimu ku biyisiddwa nti tugenda kuwandiisa abantu bonna abavuga ekiro. Tugenda kubawandiisa n'okumanya baavaawa ebibakwatako byonna then bateeka okuba n'ettaawo eriraga n'amannya gaabwe omuntu agenda okumulinnya obudde bw'ekiro ng'amanyi nti nninnya namba 14 beno mu ofiisi nga tumanyi nti namba 14 ye gundi. Okay, mugamba wasobaddeko n'ennamba akati ate bano muntu atasobola kukola ennamba eyo ye poliisi munaagikola mu kyokulaba nga ebeera n'amannya gaabo n'ennamba eyo. Poliisi era bwe tumala okuyisa abantu abo oba bali 30 oba 40 tuteeka okugiwa enkalala okuli abantu abo olwedda bamaze okuyisibwa kati nga ne webe ina patro yaayo nga olupapula lulina okuli byonna ebibakwatako nga kye tulina ne poliisi kyerina. Tusuubira nti awo wajja kubaawo embeera y'obutebenkevu. So mu kikwali ng'oyogera ogambye mulimu ababooda abamu abadde beenyigira mu bumenyi bw'amateeka n'abamu baakutte already. Eyo kya kituufu? Ekintu ekyo kituufu sijjaga si kituufu lwa nsonga nti mulimu abantu ababadde bavuga abantu ng'oli akimalirira nti avuga ebintu omuntu avuga n'ebintu by'alina biteeberezebwa okuba nga bibbe. Era tugezezaako okubategeeza nti bw'ovuga ebintu nga naawe wennyini olaba nti omuntu akuvugisa katugeze ennyama ku ssaawa 9 ogw'ekiro gwe ng'owa boodabooda oba teweebuuza nti ente eno baagisaze essaawa mmeka okusobola okuba nti ku ssaawa 9 bagintikka njitwale wengitwala. Ekyo no kitegeeza nti naawe bw'okkiriza okuvuga ennyama eyo oba weetabye mu kikolwa ky'obubbi. Okay, tuli ne RDC omumyuka wa RDC w'e Mukono eno kitambula ate nga naye kirungi nnyo nsaba y'e Mukono era byonna ebintu ebigenda mu Mukono abimanyi. So twagala otubuulire RDC ebyokwerinda mugenda kwongera mu kyo binyweza okulaba nga obumenyi bw'amateeka buggweerawo ddala mu disitulikiti y'e Mukono. Ekisookera ddala bw'olaba abantu be twakakwata abawera 11 be twakakwata mu operation eno ababadde batutawaanya nga babisemu bwe twasookera ddala okukwata Ramadhani Gashane oluusi eyiyita Kirumira oluusi gwe bayita Rama twakizuula nti omuntu ono abadde alina akakwate ku booda abadde tavuga naye nga investor mu booda nga wamala okubba agula booda n'aziwa stages ez'enjawulo era wano mu centro waliwo booda eriko abantu 15 yonna ng'ebadde booda za muntu omu naye ng'ataazifunamu stage sijja kugyogera naye ndowooza chairman waabwe kati agitegeera kubanga tukyanoonyereza era abamu baatandise n'okudduka kubanga bakitegedde nti badde bavuga booda za mubbi ate era abadde bakimanyi nti oli akijja sente azijja mu bubbi okubagulira booda. So kati kyetugenda okukola ekyamaanyi mu booda tugenda kwongera eriiso ejjogi tugenda kwongera
okutu okuli sharp kuba boda boda twagala kuyingiramu n'ekintu boda boda tumanye yiyo bwe yagyegulira oba ovuga ya mugagga bwaba mugagga ki mugagga oyo alina boda boda mmeka kubanga tukizudde nti abamenyi b'amateeka abamu bagula pikipiki ne baziwa abavubuka ne babeera ku ma stages abavubuka abo nga nabo balimu oluddu nga naziguze naye mubbi kakati abavubuka abo nabo banga bakola omulimu gumu batambuza abasaabaze naye ng'ate abasaabaze bababba so kakati awo twagala kwongerawo amaanyi okulaba nga tumanya pikipiki eno yaani evuga avuga ye nannyiniyo oba ebyagimuwa era yaani tumanye alina mmeka era sente azijjawo okugula pikipiki zino kuziwa abantu kimwe ekyokubiri twagala okulaba nga boda boda zino tuzaawula eriyo boda boda nga ye erina kukola boda boda ng'era ennamba gye yafuna ya boda boda n'ebaayo pikipiki nga zirina registration numbers oba number plate nga number plate ezo si zakukola mulimu gwa boda boda kakati zonna weekanga nga ziyingidde mulimu gwa boda boda nga buli pikipiki gy'olaba eri ku boda netalina kubeera mu boda nayo ng'eri ku boda so twagala aba traffic era mpiso wa traffic ajja naye mu lukiiko luno twagala ayawulire abantu baffe pikipiki namba ki erina okuba eya boda namba ki erina okuba nga ya bintu birala kubanga twezudde nti abantu bangi bajja ne beekweka mu mulimu guno gwa boda naye nga bazze kubba siteegi ez'enjawulo kati ebintu ebisinga tujja bibatuusa ku mawulire gaffe agaddako gonna byonna byonna ebigenda mu lukiiko luno byonna ebiragiro ebipya byonna bibagenda okuyisa amavuzi ba boda boda byonna mujja biramula mu mawulire gaffe gonna agasaawa emu Ageesigika so mubirindire mujja kumanya biki boda byegenda okukola okulaba nga bamalamu obumenyi bw'amateeka. Kale ensonga bwezi wezitambula mu bitundu eby'Omukono bagezaako okutereeza omulimu gwa boda boda n'okulaba nga balwanyisa obumenyi bw'amateeka nga tuvuddeyo ne tugenda e Kalungu